Right now we are going to talk about mixed schools. Omwana wo mwagala mu mixed school esomero nga litabule. Let's take a look at what other Ugandans have to say about this particular topic. Nze njagala abaana nga basoma wamu abawala n'abalenzi. Lw'ensonga nti abaana abawala abamu tebakwata. Naye kati bw'aba ayambye nga basoma wamu n'omulenze n'omwebuuzaako mulenzi asobola okuyamba ky'oba tomanyi. You easily associate and concentrate when you're in an environment of people who are of the same sex. Mixed schools, on the other hand, I think they are better than single schools because you get to relate with both sexes of people and you can know a lot about boys if you're a girl or the other way around. I've experienced cases of lesbianism, weird character among people because people don't give a damn who is seeing her or because she's a fellow girl. Well, I would probably take my child to a mixed school because because I have a daughter and I would love my daughter to interact well with the boys and the girls, and that will really give her a nice foundation in life. Well, you had lesbians. Hey, ate go wali weranye tebyaliyo. You heard what other Ugandans have to say about mixed schools. Largely they all say mixed schools are better. Twagala tubuuze. What do you prefer, mixed school or if single you have a school? child, omwagala mu single or mixed. Ono mwami student. Wasomera mu mixed school. Hey, but it was better. why? Better than what? Had you been in a single school? Okay, I have a brother who is in a single school. Yeah, he's in SMAC. But Namibia side is better. How? Mixed schools are better than single schools. How? Way more better. How? Because you get to interact with girls. Yeah? If you find guys in mixed schools, Very sharp. they are shy. Babera shy. You are guy bomusingo. Bali shy nyo bati abawala nze ntero bala. Mama wachimanyi nti wagenda mu mixed school bawala. Tuwonye mami n'agabeerawo. Mami ngeze kusoma but it's better. You get to interact with girls like discussion groups. Yeah, it's better. You discuss. Go ali mu discussion group ya bawala. No, we were mixed, both boys and girls, but it's better. Mixed schools actually, in terms of exposure and challenges, kirungi nnyo. Omwana ajjanga ali balanced, tali shy bw'atuuka mu society endala. So nze nakati nkyawagira nnyo mixed school. Bw'oyagala somero ki oyagala kutwala mwana mu somero? Nze n'owumbi njagala nabeera ng'ali mu mixed school. Mubadde ki? Njagala nnyo n'abanga asoma ne banne so si bino byanabeera nga ati omulenzi tayagala kuba nti basemberegana naye bw'ane babeera ati bonna bakulidde wamu omulenzi naye akawala kano kasomera mu single school naye tekati abalenzi. Myaka mukaaga naye ng'ebiseera ebisinga abaana bano babeera nga bali mu single schools bafunyamu kwegamba n'emize etali mirungi. Emize nga ki? Siyaga tuulira nti besiyaga bakola biki kole bingi mu single schools emize abaana gye bayigirayo naye bano babeera nga bali mixed school. Mulowooza ne mixed schools teziriimu emize nga okwesiyaga bana ekyo tetukyalina nsonyi kukyogera nekyo ekirala Singa saabira. gwe mize ekyegiba mu single schools Single school. kuba gye wasomera. Let me see. We tend to be conservative. Nga tetuli open-minded to some things, as in tubiraba nga an abomination kubeera n'omulenzi kiba tekisoboka kati bw'otuuka bw'oveeyo mu high school n'ogenda ng'emakerere obeera overwhelmed, as in when they take advantage of you bakikola with a lot of energy really. Oba green nga teri ky'omanyie. Seeka gwe somero kiri wandyagadde okutwala omwana wo? Abawala n'abalenzi nga basomera wamu olw'ensonga nti ne Mukama Katonda era bwe yali atonda yakireeta ng'abantu bali balanced, wabeerawo omukazi, wabeerawo omusajja, wabeerawo omuwala, wabeerawo omulenzi. Ate n'ekyo omuntu abeera open buli ku kintu kyonna kyonna olw'okumanya nti amanya endowooza za gundi, ono yeeyisa atya n'ono yeeyisa atya. Naye bw'ogamba nti oyawule ono omulenzi abeere yekka, ebirowoozo bye bijja kusigala nga byebyo alowooza nti buli kimu asobola okukola ki okukyekolerako. So nga ate waliwo omwami kyatasobola kukola omukyala asobola okukola ki okukikola, omukyala kyatasobola kukola
omwami asobola okukola ki okukikolako kati n'abaana bano afuna challenge n'agamba nti omuwala nsinga atya mu kilaasi n'abeera nga ayongeramu amaanyi mu kyakola olw'okulaba nti kubanga kimanyiddwa nti abakyala oluusi babeera bannafu biki kati omwami omuliba omwana omulenzi afaayo nnyo n'agamba nti kankikole n'amaanyi lwaki onansinga n'omuwala naye ng'agamba nti nange kankole lwaki onansinga ye yakula atya omuntu bw'obeera mu kintu ng'oli nga tewali njawulo mwenna muli balenzi kwegamba n'obwongo bwo ogatuuka mu mbeera ey'okubeera n'abantu abalala obeera ng'ali mu kifo ekipya ennyo olwawo n'oyiga embeera ez'okolaki ez'okujja mu bantu tutunuulira amasomero ga single schools mu ggwanga lino amasomero ago ge gasinga okukola obulungi single schools ge gasinga okukola obulungi kati oŋŋamba otya nti abaana abali mu mixed abali mu single bo baba tebali tutunuulira byakukola bulungi mu bibuuzo oba exposure obeera muyiiya kusinga kata abalala bano bo bali mu bitabo they know about theory and framework and rest of that naye ono yeeyiiza abeera ono n'amugawo new idea olunamwenda bwatuuka mu field era abeera mwangu nnyo okuyiiya okusinga ate ono abadde sort of a nun or a monk. Okay. Very restricted. And people have a lot to say about mixed schools. I think at the But what would be your take? Anti bogeddemu nti bw'obeera mu mixed school obeera sharp, you be street sharp. But this is my take on mixed schools. Welcome to the mini bus. Goodness, that's disgusting. Can't stop moving. Can't stop moving. Welcome to the mini bus. We had the views of the people about mixed schools. Wolowooza cheka single oba mixed. Ate ne twogera ne ku boda zive mu kibuga bitu chebira bitwetago ku taxi nazo zive mu tebamanyi vuga bulungi ebimotoka ebikadde ba MP abebaka mu parliament mujagenda